kkooti enkulu esazizza munnakibiina kya NUP obuwanguzi bwe Erias munnamateeka Luyimbazi Nalukoola asaziddwamu era agobeddwa mu Parliament obutaddamu kulinnya wadde ekigere kyonna. Ensonga munnakibiina kya NRM Farida Nambi yavaayo ne yeemulugunya n'agamba nti akalulu k'e Kawempe North kaalimu emivuyo mingi omwalina okuba nti abalonzi be babagana okulonda ebifo 14 ne bitabalibwa byavaayo. Kakati n'olw'ensonga eyo bwe yaddukira mu kkooti olunaku olwaleero omulamuzi Bernard Namanya afulumizza ekiwandiiko n'ategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kaddemu kateeketeeke okulonda kw'e Kawempe North nga tetunnaba kugenda mu kalulu ka 2026 bannakawempe baddemu balonde omubaka wa Parliament omulala. Nalukoola yalayizibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu omwaka guno 2025 wabula mu Parliament amazeeyo emyezi 2 gyokka olw'ensonga nti olwaleero nga 26 lwagobeddwa ku kifo ky'obubaka bwa Kawempe North. Kakati ekitegeeza nti oluvannyuma lw'okumulonda nga 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno 2025 olunaku lwali lwakuna olwaleero obuwanguzi bwe bujunguluddwa kkooti enkulu era nga akakiiko kalagiddwa kaddemu kateeketeeke okulonda. Kino kitegeeza ki? Bannakibiina kya NRM oba oliawo bawangudde mu ludda olw'amateeka era kaakano buli omu waali musanyufu munaddala eyawaabwe omusango guno ate era n'abo abaali mu lwokaano. Jjukira nti abaali mu lwokaano baali 10 balambirira naye twagenda okulaba nti Nalukoola yeerangirirwa. Akakiiko k'ebyokulonda nako kabadde kavunaanibwa okutegeka akalulu akataali mu mazima na bwenkanya wabula ku mulundi guno tetumanyi obanga ddala bannakawempe banaddamu okwetaba mu kalulu kano n'ebyakalimu byonna mu kulonda okwasooka. Kakati ale tulindiridde tulabe kyekiddako eri bannakawempe ani gwe banaalonda, Nalukoola anaddayo oba Hajati Farida.